Yes, alright. Oli kuyugi updates evigo mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati High Court etoye order eri IGP Inspector General of Police aklarifyinge bano abakulembeze ab'ekibiina kya National Platform abagambibwa nti no bamiisinga nga bakebedde wonna wonna tebakubikako kya mu lubaale bali luddawa. Ye lwaki bamiisinga? Eno nno order evudde mu High Court era nga bagenda mu maaso no questioninga Inspector General of Police IGP. Bino ebyogolebwa abakulembeze b'ekibiina kya National Platform abamiisinga bali luuyiwa, kiki obimanyiiko? Ate ng'engambo zizze ziyitiŋŋana. Omanyi waliwo ekintu ekiyinza okwetooloolerako n'okutyankanya n'obuzaabuza, nenjagala mbategeeze nti ekkubo ly'amazima temusibwamu musanvu. Kakati ekitimba kibayoola, bagenda beebuuzaganya na bokka na bokka. Jjukira be boogera controversy statement nga bwe bagamba nti tibawamba bannayuganda bakwatibwa bukwatibwa. Kati omuntu gwe balestinze ayinza atyo okubula mu ggwanga lyonna. Ssaawa zino bandibadde tebawenjebwa buseenene kubanga omuntu waakwatibwa, poliisi etekinga responsibility ku muntu oyo aba akwatiddwa era nemuwa access okwaccessinga lawyer we saako n'abantu be. Ate poliisi kigikakatako okusabumitinga crime omuntu oyo emisango gy'aba akoze na nsonga lwaki aba akwatiddwa. Ne poliisi ya wano bwe bakwata nawe kennyini gwe bakutte ng'ovudde okubanga omusango gwe bakwatiddeko ogukwasizza tegumanyikiddwako mayitire, wabula nawe kennyini gwe bakutte toddamu kulabikako. Oba okategedde akantu ako, gwe nawe kennyini toddamu kulabikako nga gw'okyabanja nti mwamukwatidde ki. Kati mu Uganda tuli ku level oba tuli ku extent ng'omuntu owo akwatibwa tokyabuuza nti bamukwatidde ki. Wabula ebibuuzo ebyebuuzibwa bye bino wammanga. Bamutwala wa? Ali ludda wa? Bamututte wa? Kati eyo leve ey'okubuuza bamukwatidde ki twagivaako kubanga kifuuse nnomo mu Uganda okwata omuntu nga talina musango. Kifuuse nnomo okwata omuntu ne batali clarifyinga kiki kimukwasizza, wabula ne bamukwata bukwasi n'abuzibwawo. Kati ebibuuzo byaffe bibeera ku nsonga zino. Kati omuntu w'otuukira ku level ng'obuusabuusa omuntu wange bamukwatidde ki oba gwabutemu n'otabifaako. Whatever the case, I don't care. Whatever the case gye mumuteekako, I don't care. Naye ali ludda wa? Bamututte wa? Mulamu? Ezo ze statements munnayuganda kati awambiddwako omuntu we z'ayinza okukola, za submitinga. Era waba agenda ku poliisi takiba kyabuuza nti bannaye mwamukwatidde ki. Nedda, ali ludda wa? Mulamu? Mwamutadde wa? Kubanga kifuuse nnomo omuntu okuwambibwa n'ataddamu kulabikako. Ate nga babuyinza be bamukutte, ate nga bagamba balina n'omusango we bamukwatiddeko era ne bateeka emisango ku mmeeza. Wabula bannayuganda kati bakyatunuulira misango, batunuulira nnyo omuntu waabwe ali ludda wa? Mulamu? Kati yekisen gye tutuuseeko wano mu Uganda. Oli ku UG Updates evigo atanatweyungako, kirira wansi wali ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba ng'osobola bulungi otwegattako. Naga etambuza video, sharinga, commentinga, subscribinga. Ate teweerabirako na mukadde nakugamba kakuyambako kuleetera notification message okusobola okuba ng'olisiivinga information buli kadde. Kakati High Court egenza okulanga biri gutyo ne commandinga IGP Inspector General of Police aweeyo ensonga bano abamiisinga bagambibwa nti abakulembeze b'ekibiina kya National Platform abamiisinga bali luddawa. Kooti gwesimbyeko nnyo essira agenda mu maaso n'okubanga amiisinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tukimanyi bulungi nnyo. Katumushaba yagenda maaso n'okumiisinga onono nga senior National Platform leader era asavinga nga deputy president for Western Region
for Western Uganda era yagenda maaso n'okuba nga amiisinga takubikako kya mulubaale poliisi ebyegaanye. Kati oluvannyuma lwa byonna bino okubaawo nga poliisi emwegaanye ate nga we twali jo ku Lwokubiri mu Parliament Joe Lesonye Leader of Opposition ng'agezaako okukazaakaza Minister of Defence yavaayo n'agamba nti ensonga zino zayogedde nkyamu kubanga ffe tetuwamba bantu, we just arrest. Kati omuntu go restings of restings waaki aba talabikako? Nja kubanga mukuzanyira mu katambi nkulage bye yagenda mu maaso n'okwogera, wabula directives okuva mu Justice Joy Kavuma ku lunaku olwokutaano mu hearing yateekawo application ebanja Katumushaba era nga Katumushaba's lawyer eyagenda mu kooti n'agezaako okuba nga agenda mu bobiyinza baproducinge ensonga eno era bannyonnyole waaki kirayantwe talabikako. High Court mu Kampala weerabye nga biriwo ebityo ne orderinga Inspector General of Police IGP aklarifyinge oba bapoliisi oba magye be balina NUP National Unity Platform Vice President ono owa Western Region Jore Tukamushaba yagenda maaso n'okuba nga amiisinga. Lawyer we yagenze mu kooti okuloopa mu bw'obuyinza ku musango guno baproducinge ensonga waaki amiisinga era bannyonnyole ludda wa gy'ali. Ebyo byonna nga biri bwe gutyo, kooti yeegamba ne bwankubadde ba respondent abagenda maaso balumizibwa to accuse babalumiriza abalumiririzibwa okuwamba Tukamushaba. Kooti egamba mulimu basatu abagenda maaso n'okufayiringa responses okuva mu bitongole ebyenjawulo omuli Koloneri Musaasizi, omuli Director of Civil Affairs at the Ministry of Defence and Veteran Affairs Headquarter Embuya. Bano nno be bagenda mu maaso n'okuba nga bavunaanyizibwa ku nsonga z'okubulawo kw'omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform mu Western Region, Deputy Mulamba. Kakati mu ba respondent Anthony General, the Chief of Defence Force, saako ne Commander of the Director of Intelligence and Security babyegaanye ebigenda mu maaso n'okwogerebwa. Bagaffe batusibako matugambuzi tuliisango ffe tubimanyi, tetumanyi na mayitirege. Era omukulembeze gumunoonya ow'ekibiina kya National Unity Platform tali mu custody zaffe. Tukamushaba tali mu custody zaffe. Muleme tusibako matugambuzi tuliisango. Newankubadde Inspector General of Police yawadde list ku ba respondent, yaweereddwa list naye tanaakubeera nga respondinga ku nsonga eno ey'okubulawo kw'ono omukyala. Kakati nno government lawyer agamba nti client we yatwalibwa oba yawambibwa n'abokuumaddembe abali mu military era baali bataddeko ebyambalo bya UPDF era bo bagamba bamaze dde okonfaminga nti tali mu custody zaabwe era tali mu gazetted military facility n'emu era temuli record nakwatibwakwe, kitegeeza tali exist. Kakati Justice Kavuma yaluulinze nti poliisi erina okwakauntinga
ku nsonga eno nga kkooti tennaddamu kutuula. Era nga bagamba application okuva IGP Inspector General of Police bagisuubira okuba nga alina okurespondinga ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka guno 2026 nga keesi tennaba kubeera ng'eritaninga mu February w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 6 mu February omwezi ogujja ogutandika ng'ennaku z'omwezi 6 era basuubira guno omusango gugenda okuddamu okusuubirwa okufeesinga mu maaso g'omulamuzi ruling bw'egenda otandika ku nsonga eno. So basuubira Inspector General of Police okuba ng'agenda kutwala obuvunaanyizibwa aweeyo ensonga nga we zigenda mu maaso mu keesi eno, bamusuubira okurespondinga. Naye njagala nkuwe ku Minister of Defence biki bye yayogera ku nsonga z'okukwata bannayuganda. But not limited to the leader of opposition, who by his account this was an unfair process, but nevertheless he made it. He talked about many things, including that the home of the Honorable Kyagulanyi is a prison. But I want to say that, first of all, a prison presupposes that there are prisoners in a premise. That home is not a gazetted prison. The Honorable Kyagulanyi himself is not there. So I want to state categorically that that home is not a prison. There may be inconveniences, and security may have reasons for their presence there. I think those ones we can iron out, but the home of the Honorable Kyagulanyi is not a prison. 2, abductions. We don't abduct, we arrest. If you breach the law, you get arrested. And we can account for all those people under custody. You may delay to be produced, but we don't abduct as government. Thank you. Katulabe ng'agenda mu maaso n'obyegaana nti teri muntu yenna mu civilian awambibwa bukwatibwa ne basibibwa. Kati tugambe nti bano abakwatibwa babulawo bubuzi, bagenda mu ggulu, bagendawa. Bwebanga police, Minister of Defence bonna bejjeeko obuvunaanyizibwa mu kubulawo kw'abantu bano, mu custody zaabwe tebaliimu, all military facilities tebaliimu, tugambe nti babulirawa. Kati gavumenti yonna ng'etuuse okuva mu buyinza bye bikolwa ebibaawo. Baluzinga senses zino wammanga, baba tebakyalina sense ewulira, baba tebakyalina vision eraba. Oba okitegeera, buli kimu bakiraba kyesulise, bakiraba mu kifuula nnenge. N'ekiyinza obbaleetera obuzibu baba tebakiraba. Naye nga bwe nkugambye ono omuwambe senior NUP leader era deputy president owa Western Region yagenda maaso n'okuba nga amisinga. Lawyer we agamba waati lawyer we Kiza and Mugisha Company Advocates agamba mu January ng'ennaku z'omwezi 13 2026 omukyala ono yalekulira amaka ge n'agenda mu hotero mu Muhanga, hoteri yali emanyikiddwa nga Concord, era n'alekulira amaka ge n'alekera mu tawuni mu hotero. Oluvannyuma lw'okuwulira ku lugambo nti ab'intelligence balina pulaani ey'okumukwata ku poolingidde olunaku olwakulonda we lwaliwo. Naye olunaku olwaddako ba armed operative nga bambadde UPDF uniform baamuwamba okuva mu hoteri gye yali agenzeeko. Hoteri eno yali eri mu Lukiga district, era n'oluvannyuma yafoosingibwa okuyingira Toyota Harrier emanyikiddwa nga drone era n'avugibwa mu kifo ekitaategeerekeka. Naye lawyer we agamba Secretary ono NUP Secretary for Legal Affairs Herotu Jonathan agamba ba armed forces bano officers babreakinga ne bayingira luumu ya hotero mwe yali, ne basooka bateeka ku buli yonna abaaliyo bakolegi be naye ku gun point, ne baconfiscatinga ne bawamba party materials zonna saako
n'ebyali bimwogerako okuva mu Electoral Commission ebyali bimwamitinga. Omukyalo ono kakati poliisi UPDF bagamba bo tebamulina mu custody zaabwe ne mu facilities zonna zonna emukeberayo temujja mulabayo nga taliiyo. Kakati High Court yegambye akazi tegina kateeka ku Inspector General of Police annyonnyola akana n'akatano lwaki abantu bagenda maaso n'okubulwawo mu ggwanga ate ne batamanyikibwako mayitire. Abantu bano bali luddawa, omukyalo ono ali luddawa, si yekayike yakawambibwa. Bantu bangi abazze bawambibwa abatakubikako kya mulubaale, omuli Zedriga, omuli abakulembeze bangi ab'ekibiina kya National Platform nga wenkugambye bangi bapaatikibwako emisango. Naye kati ekisinga omanye ebibi bisiŋŋana, kati tubuuza ali luddawa rather than asitadeddwako musango ki. Tutuuse ku level nga bwe bawamba omuntu wo osabira busabiriza abeere nga mulamu, nga you are not concerned about the charges they are going to place on her or him, wabula you are concerned whether the person will come back alive oba. Ye Uganda gye tulimu. Oli ku Yugi Updates TV nagambye eddako sinza obanga otuwuliriza. Baganda bange bali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mubale kwekumira ku mayengo gano. Nja kusaba osharinge, jangu mu comment section likinga. Mbagalanya bali mu diaspora, abali Saudi Arabia, Katoman, Dubai, UK, USA. Mwena mbagalanya namwe abali mu China. Mwabali ku mulwane Kenya mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi okubezaawo amayengo gano. Nagambye gwagala otweyungako, kiri awansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, obeerenga nawe otweyungako. Mbagala nnyo, tugenda kubanga tukomawo ne information baganda bange. Naye mukole nnyo omulimu gw'okutambuza videos zino, tusobole okubeerako n'enkyukakyuka gye tuteeka mu ggwanga lyaffe. Mbagala nnyo, mweraba.